Munnamateeka eyaliko omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga ye Medard Lubega Sseggona avuddemu omwasi ku mbeera y'omulodi w'ekibuga. Okuva we batwala Erias Lukwago kigambibwa mbu embeera ye si nnungi n'akamu era singa tewabaawo kikolebwa Erias Lukwago ayolekedde oba oliawo okubanga obulamu bwe bubeera mu matigga. Okusinziira ku munnamateeka we omu ku bannamateeka be Medard Lubega Sseggona abadde ku kkooti na buli kati ng'akyaliyo bw'ati bw'annyonnyodde ku mbeera y'omulodi kubanga yafunye omukisa okwogerako naye one on one okumanya mbeera ki client we mwali. Right to a fair hearing is so critical for democracy and freedom in any country that we, the lawyers of the East African Law Society, as well as the Law Society of Kenya, are concerned about recent happenings in Uganda, where members of the Uganda Law Society, as they are carrying out their job, their duty that is guaranteed under the Constitution, to represent any person who is charged in a court of law, have themselves become target of attack, target of intimidation. And we are saying that the global standards for the legal profession, the standards that are recognized in Africa, in the Commonwealth, and in East Africa, are standards that have to be upheld also because they are consistent with the standards in Uganda. And so we are going to monitor what is happening, and we are asking the authorities to remember that without freedom and independence of the bar, the freedom and independence of the citizen cannot be guaranteed. And without the freedom and independence of the citizen, we do not have a country. Thank you. You want senior counsel probation? We can address us in Swahili. Twagondera ebiragiro byonna ffenna sayidi zombi okufayiringa okuwoza kwaffe nga bwe yatulagira era nga bw'ababuulidde empapula ezaffe ezanukula gavumenti yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro tuziteekayo ku mutimbagano n'azirabira n'azikiriza. Ekyokubiri nga tutegeeza embeera ya kamera munnaffe gy'alimu ekisooka ayongedde okunakuwaawo nga bye twasaba biweebwe byamu naye ekkomera ly'erudda ddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye era nekikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika kakati olukuziro lwateekamu ekyuma ebiseera bye yayitamu nga bamukozesa dduyiro olw'empaka kyaseeseeruka ekyuma ekyo era lumulumira ddala ddala nyo wa musajja yandibadde akaaba. Ekyokubiri aliraanye woodi ya TB ate badde wa TB ne bamuteeka mu kasenge kaabwe omwaso kusa lwe bayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa TB. Olwekyo nga tutya bulamu obweddo bw'anaagattako TB bujja kujabagira era baakebera n'obusirikale bwe lwano white blood cells nga busse nnyo immunity ye eri wansi. Netusaba nti omulamuzi abatali be gwansala waakiri amuweereza eggwanga naye naakugamba ku 8 gye kupaliwedde n'ensala ye agenda. Twagala okwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society omulembe gwa President ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde okuyimirira naffe era tebyayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us. Olaba nti kwongeramu amaanyi obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera kijjako nga balooya ng'obuweereza obw'obwalooya buteekeddwamu ekiteekezo nebubeera nga bwetengerera era buneekwasa tebutegedde. Chama Takalua, kanso chama Takalua.
Mwami Charles Wanyama Senior Council President wa Law Society ya Kenya Daktari Kachwa Rais wa Law Society abadde atambulye wamu ne Echembi tuse entebe kulya Batakalwa bakugambingirira kubanga abadde bamaze okustampinga passport ezo bamukwatira mu kugenda bamugamba kati tebadde ensonga lwaki tebamukiza kuyigira ne bamugamba bagenda kuzaayo naye munaffe kikirira kwakuli abalwi abekkinya azze ennaku wano kuyimirana era tuli naye wano okulaba embeera ekiragira ddala nti bannamateeka bannaffe aba olukalu lwa East Africa abayimiridde naffe mu nsonga erimu gyebagezaako okusirisa bannamateeka oba eddembe ly'omuggwanga n'olwekyo fetuli basanyufu kati bannaffe bisengala nabo balaba ebigenda mu maaso ne bajja batuyambako naye ate kyetuvumirira byebyo ebintu ebigenda mu maaso oba mukimanyi tubatakalwa naye munnamateeka ku musango gwasigamira wamu ne Elias Lukwago era teri nsonga lwaki omuganda ojja kukwatagana ne banne ate nga muna East Africa olw'ensonga ekyo kituvumirira era tusaba bekikwatako bonna balekerawo tuswala ba Uganda tuswala ebweyo obulayi tugenda mu maaso okubeera bwetyo n'olwekyo tusaba ekitongole kiramuziba abalamuzi abatukuliza obwameziti ogenda mu maaso basobole okukola ebituufu ebisaanidde aso kituweko mu luzungu ekyamatakalwa
Vuze bakwate mpologoma obumimba temina exact kilo chonge datema chekitufu yaddala naye twetaaga okuyimirira ng'abakulembeze bannayuganda mwena muveeyo. Waliwo pastor ome Germany yagamba nti when they got the socialists nagamba I'm not part of them. Bwe bakwata trade unions era nengamba I'm not part of them. Bwe bakwata Jews and still I said I'm not part of them. Ne bwe bamaliriza bajja jjende nga tera njogerera nga bonna bali mu kkomera. So tolinda kijejjewo njagala ffenna tuveeyo ne President Museveni aveeyo ffenna tuyimirire tugambe constitution ya Uganda eyo omwami Museveni gya championing okukola ya 1995 yebeefuga eggwanga lyaffe
nga bweragira mu article 1 and 2 ng'egamba bannaye eno eggwanga lyaffe buli kikolebwa kirina okuba opinion y'abantu we are the bosses of our leader n'ebyatuuka kale musama wange Chembe ababi babakiriza okuyitamu naye ate nakaluwa sinyakaso bebamulema ne bamugana okuyingira badde bamaze n'okusitamubasikyomuteeza okuyingira ne baddamu okuyingira tebamadde ensonga lwaki tebamuwulidde lwaki tasobola kuyingira naye bamugambye nti bunga bamutakirizibwa kuyingira balina n'okumuzayo ekinya so tuwulidde essimu ngaakyali eri mugende mu maaso nekibadde kirese wekulaba ebigenda mu maaso nomukooti ngaate obudde bubadde bugenda nga tosobola kusigala tulina okujja mangu tulabe ebigenda mu maaso omusango gwa eriasnaffe era netumuleka nga ffe nga banamateeka kositutumirira kikyamu nnyo kwala amateeka mangi agakufuga nga east africa nagensi yonna agatokirizibwa kulemesa muntu kuyingira kutambulira mu nsi ya east africa nga wayagala kuba ffe nga uganda tuli parties oba tusainiza amateeka agagenjawulo agatufuga nga east africa bagizibwa ebikoleddwa mu kumenya amateeka bituswaza ffe nga uganda eri ate si byawenkanya akomezeddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'alinnya n'addayo. Enfuga y'amateeka mu ggwanga eri luddawo. Wabaddewo abantu ababadde babuusabuusa era nga basobola okulowooza nti waliwo essuubi mu bano abatufuga oba beefuula nga balowooza nti oba oli awo bakola binaabeeramu ensa naye kigenze kyeyoleka lunye nti ebintu byabwe babikola kufutiza bantu basituse okubasitukira kati okukwata Lukwago n'okumuteeka mu mabuusi gebamu n'okumukolako ebikoloberero kwali kufutyanka musango gwa Dr. Kizza Besigye mutabani wa President Museveni gwayagala bateeke ku kalabba ye yennyini yayagala okumuteeka ku kalabba naye ng'ayise mu mateeka ne mumulamuzi owulidde kati okuddira Martha Karua lead counsel mu musango gwa Dr. Kizza Besigye kikulaga lwatu nti omulamuzi kyeyandiyagadde kwe kunafuya oluuyi oluwolereza Dr. Kizza Besigye omwana wa pulezidenti twali ku kalabba ng'enseera ng'alowooza kyekijja okumuyamba naye nze ndowooza nti buli kintu kikuwa ekiddako luli tubadde tuloko tubadde baawano e Uganda twogera ku nsonga era ng'abantu bayinza okuliza okusongasonga abantu ababadde tebamanyi nti enkima bwemala okuwalwako omuti eyongera okuwolesa obulungi bwererebwayo olwaleero bajja kugira obeera nga Martha Karua omuzizaayo nga bwempulidde kituyamba n'okutuyamba okusobola to internationalize the local issue ani interest egenda kuvaawo yamala ebadde ya Uganda kakati egenda kubeera mu East Africa ebadde ya East Africa ogenda okulaba nga efuuka global katonda bwatyo bwaleeta empewo ku nnyanja esobola okubeera ensenda naye oluusi ensenda eyo yevaamu enkoma n'olyoka olaba omuggundu n'olwekyo buli kintu kyonna kyonna nze ekyaniriza kijja kubeera nga kisobola okwolesa kiki ate kyakyo tugenda okuza because of what is happening in relation to that trial. She came to observe the arraignment of Elias Lukwago. She was denied entry into Uganda, and